makula bwe tugendedde mu kuumulamu ng'ogamba nti omuntu bw'abulwamu ekirungo kino eky'omwoyo omutukuvu n'obukulu bwe bumufaako maturity yeebula eri spiritual age eba tekyalina respected ayogera ebintu ebitakwatagana anti mwoyo yagaba amagezi mu Isaya mwe twasomye Isaya 11 mwoyo kyaleeta magezi omwoyo asooka kuba magezi n'oweebuka mu kutegeera kati ebirala byonna biraga nti tokyalina magezi byokola now nga Sawulo bwe yasigala nga kabaka ng'omwoyo amuvuddeko osobola osigala ku ky'obusumba nga mwoyo akuvuddeko nga osobola osigala ng'oyimba naye nga mwoyo wa Mukama tokyamulina naye ng'osigaza kye bayita talent talanta yeesigalawo akuleseewo kyali mulamu ye yagikuwa teyejjusa kyava agamba nti si buli agamba nti mukama wange nti alingira obwakabaka bwa Katonda abamu bakyogera kubanga bakyogeredde ebbanga ddene bakyali ku kituuti era n'agamba nti si buli agoba emizimu oba akola ebyamagero mu linnya lye kubanga baligamba twalagulanga mu linnya lyo twagobaga emizimu mu linnya lyo omanye emizimu gye kitya naagani mufe wendi musumba abaweereza ba Mukama tulina okutegeera ekintu kino Mukama otukozesa okuyamba ekkanisa okukola mu kkanisa service mu church gwosobola obutatuuka mu ggulu gwokola service mu linnya lya Yesu kubanga abantu be bano bakuŋŋaanye ayagala obbasumulula kati gwasobola okuyitamu nga naffe bwe tuyita mu muzindaalo eddoboozi lyaffe liyita mu muzindaalo naye tegulina mugabo guli awo omuzindaalo gutuusa butuusa bwebakera eri wansi ku Canada baba nga tewaliyo sound abaana nga bayingira store mangu nnyo nga bajjayo cables abantu batuyitiriddeko obungi nga bateekayo sound naye yo cable n'omuzindaalo gwe bawaniseeyo olina okusigala ng'okyali connected to God olina okuba nga gw'okyakwataganye ne Katonda okuba nga olifunamu naye osobola otuusa obubaka bwe nga gwe tokyafunamu ekyo nga kyantiisa nnyo nina omwami gwe nali naye ne twogera ku kyokulabirako kye yaleeta eky'emmotoka enenene ze tulaba ezitikka amafuta amafuta geetikka galina gye galaga egenda deliveringa naye yo bwe baterina mafuta mu yo gano geyeetise tegagigaseera kubanga tenywa kwago abatwala amafuta tebakirizibwa kuba luseke alina genda ku pampu kati omukkiriza omusumba bw'oba togenda ku pampu gwe kubeera field amafuta gagamba nti ojja gatuusa gano gakyasigalamu era go gagenda sigala abagaagala bagenda gafuna naye gwe osobola okuba nga tanka eri empty no deliveringa gwe nga tanka yo nkalu naye toyongerayo lugendo so n'obwoba weetissa amafuta mangi ng'ogatuusa kakasanga mu tanka naawe yo mulimu amafuta gye batagenda ku offroadinga yo mulimu amafuta gago gagasa ggwe otuuse ne bino radiator erimu amazzi era bw'ogaana okufiringa eyo nesikira ku kkubo tebakulimbanga amafuta ge weetisse tebagenda leeta kimotoka kirala gatuusa teweerimbanga naye tebakuwa kunywako tebakuwaako gabaliddwa era gagulibwa gayina gye galaga g'oli mu delivery Katonda tagenda kubalira njiriyo mwoyo gwo gwe naawe olina okumukkiriza olina okumugoberera ebigambo bye wasoma nga abalala babifunamu ne bamukkiriza birina okukukolera sooka omukkirize buli lunaku musabe yogera naye ng'abakkiriza b'obagamba bakole connect abalala bonna olaba ne power bank musumba olaba nti abantu bonna bakonektingako okuggyako omuliro naye olina gikyajinga okugaba omuliro kati omusumba bw'oteekyajinga bano ogenda bba waaki wabula era bw'ogaana okukyajinga nga tolina muliro bano abantu bajja sigala bafuna amasannyalaze ewalala